butereevu nateera weebale kubanga okyagenze maaso n'okubanga weekomedde ku Next Edition TV okola kya bbeeyi mikutu gyonna bagaa nti nze kakati kuno kwenja okufuniranga amawulire agakola ensi oba ageetooloola mu nsi yonna. Next Edition TV nja kwongezaako kubanga nkutegeeza nti osubscribinge osharinge okomentinge n'okwongera okumanyisa mikwano gyaffe abalala nti guno gwe gwokka omukutu okuli amawulire okwetoolola ensi yonna. Omwanjuzi ate omutesite simulala yenze Frank Kasirye nkuweereza nsinziira mu ggwanga Uganda noli kulemberwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekibuga ekikulu eky'eggwanga Uganda n'agamba Kampala nga mwesinze oba nga nkuweerereza ekibuga ekikulemberwa Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago. Butereevu sijja kubanga atengera mu maaso nakubanga nkulwisaawo nateera kugaye mawulire kwetola ensi yonna ngenda kuba nkwolekeza ekibuga Vatican agafubutuka ku kitebe ky'Obukatuliki mu kitundu eky'e Vatican. Wowulira bino nga ensi oba Obukatuliki mu bitundu bino ebya Vatican butangaziza ku kiwandiiko ekyafulumizibwa Papa Francis gye buvuddeko nga kiragira abasumba mu Ekereziya okuwa omukisa obufumbo bw'ekikula ekimu. Kino nno kyaleetako obunkenke bungi n'obukuubagano naddala mu basumba okuva mu nsi ezimu naddala eza Africa era ne baweeranga bwe batajja kubanga bakola ekintu kino newankubadde nga Papa Francis mu kiwandiiko kiyagera maaso n'okubanga afulumya ekibalirwamuko emiko kumpi 8 engeri enyango y'okukivuunulamu yali eragira ddala nti yonna agenze mu maaso n'okubanga akkiriza kakati okugatta era eddiini ekkiriza abantu ab'ekikula ekimu nti musajja ku musajja oba mukazi ku mukazi bano bagattibwe mu bufumbo butukuvu. Munnayuganda gwagenda mu maaso n'okubanga ongoberera akulira okukuuma empisa n'ennono mu Ekereziya e Vatican asabye abasumba okubeera abakkakkamu n'obutalabanga kino ekizze okutongoza obufumbo obw'ebikukujjo wabula okuwa omukisa bw'atyo n'awunzika ng'asaba abasumba banogera mu maaso n'okubanga basoma n'obukkakkamu wamu n'obwegendereza ekiwandiiko kino eky'emiko 8 Papa Francis kyeyafulumya ku nsonga eno ey'ebisiyaga. Munnayuganda okusinza kuba bisomera mu baasa bagamba nti kubanga Africa emaze okubanga etandika okubanga yeesalamuko omugujjo abasumba bagamba nti nedda nekankubadde tugendera wansi byonna bye tugenda maaso n'okubanga tuyigiriza tugendera wansi w'ekitebe ekikulu ekiri e Vatican era Obukatuliki obukulemberwa mu kaseera kano Papa Francis. Bano bagamba nti kakati Papa yavudde ku mulamu okusinziira jjukira etteeka lino bukyanga eggwanga Uganda liisa etteeka lino ery'okuba nti mu ggwanga Uganda kakati okulya ebisiyaga musango n'ensi za Africa ez'enjawulo zizigera mu maaso n'okubanga zikitongoza nti kakati okulya ebisiyaga mu nsi ezimu gunaabeera ddala musango. Kale nga kino kive jjukira nti ne mu Bayibuli kino tekirina we kiragirwa oba tekirina we kiragibwa nti obufumbo bw'ekikula ekimu Bayibuli ebumanyi wabula buno ebutwalira ddala nga ekibi ekisemberayo ddala obunene era nga singa omuntu agera mu maaso n'okubanga akipulakitisinga oba nga akikola kino kyandibeera eky'obulabe era ekiyisa olugaayo mu Katonda ne mu butonde byagenda mu maaso n'okubanga ate akola. Kale nno munnayuganda gwangoberera ku Next Edition TV njagala kutegeezaako nti pressure yeeyongedde mu mawanga gano naddala aga Africa. Jjukira nti Obukatuliki buno munnayuganda gwangoberera bugenda mu maaso n'okubanga emu ku bibigera mu maaso n'okubanga bugoberera mu mawanga gonna bisibukira ddala Vatican. Kale nga omu ku abo bagenda mu maaso n'okubanga bakwasaganya ensonga zino oba omukulembeze ow'okuntikko ng'oggyeko Katonda bamuyita Papa era nga Papa aliko mu kaseera kano Papa Francis kiyageze mu maaso n'okubanga ategeeza n'ayisa ekiwandiiko kugamba kiro kitwala omunaku nga kirambika ng'ekiraga nti omuntu kakati ateekeddwa okubanga aweebwa eddembe okusinza ku mawanga ak'enjawulo omuli United States of America, omuli eggwanga erya France, omuli amawanga nga Canada gegamu kwaga amawanga gannaggwadda era ansi kwegera maaso n'okubanga gatambulira n'ensi emanyiddwa ng'eya Bungereza. Kakati zino ensi bwe twogera gwe munnayuganda ng'okulya ebisiyaga mu nsi muno si musango era nga bano bakyesigamizibwa ku kyokuba nti buli muntu alina eddembe ly'okukola ky'aba ayagala. Jjukira nti eddembe kituufu
oyinza okubanga okola ddembe lyo naye jjukira nti munnayuganda ensi zino omuntu singa okera ku makya nogaa nti njagala kwetta gubeera musango. Singa okera ku makya nogaa nti kakati kasiri pulira njagala kwetta ogwo gubeera musango mu mateeka oba olinyirira eddembe lyo. Kakati omuntu ajja neyebuuza lwaki ate bw'obanga ogaa nti buli muntu alina eddembe lye lwaki ate ebimu ogenda maaso n'okubanga obikugira? Lwaki ebimu ogamba nti ate kino nedda? Kale fayini okkiriza obufumbo bw'ebikukujjo obw'ekikula ekimu nti buli muntu ddembe lye. Lwaki olwaleero amawanga ga America, amawanga ga Canada n'amawanga amalala gakyagera maaso n'okulumbagana gannaago ne gagaba fubutu ne gabakuba ne gabatirimbula mu nsonga ezimu g'amawanga gaba tegalina ddembe lyago yeddi eddembe lyago ligagera maaso n'okubanga gakola. Kiro n'abakulembezaamu kye bagenda maaso n'okubanga beesigamakokko era nga bagamba nti kikafuuwe bwe kiba nga bayibuli kye bakkiririzaamu tekiriimu tewali muntu mulala ayinza maaso nakubanga abajja kumulamu okubalowoozesa nti kino nno kyandibeera ekituufu. We bijjidde ng'ensi ezimu tokyakkirizibwa kubanga tokyakkirizibwa kubanga oyingiramu singa kakutanda ne kiba nti mu bipapula byo kuliko ekyekuusa nti oli muli wa bisiyaga. Ensi eza Middle East, ensi z'Abawalabu ze zimu ku ezo ensi enkambwe naddala ku kikolwa kino ekya Sodoma ne Gomora nga n'amawanga ga Africa mangi nnyo era ng'ezimu ku nsi ezirina amateeka amakakkali. Toyinza kubuusa ggwanga Uganda okusako President Museveni y'omu ku basajja abakakkali era abaasimbira etteeka lino ekkuuli ne bagamba nti kaabulaŋŋane byo tetugenda kubanga tubikkiriza. Byono nga kyekijja kigenda mu maaso n'okubanga kibeerawo. Amawanga g'abazungu omuli amawanga nga Canada, America, amawanga nga Bungereza gaagera mu maaso n'okubanga gateekako envumbo ku nsi ya Uganda omuli abanene mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuteekebwako envumbo. Kino nno nga lwaki bateekebwako envumbo? Anti baganya abannayuganda okulya ebisiyaga. Omuli ne Speaker of Parliament ono yagera maaso n'okubanga visa ye y'emyaka 10 ng'esazibwamu kubanga yaganye okuleka yalese abaka n'etteeka lino ne likozesebwa era ne liyita mu paalamenti ye. Kale ku buyinza obumuweebwa oba oliawo yalina kyasobola okukola ekyandiremesezza etteeka lino okuyita. Kale America mu busungu obw'ekitalo yasazaamuko kye twandiyise visa ze oba visa ye. Kanti nedda tojja. Kino nno mu kubikola byonna America ateekako ne visa eziweera ddala kumpi omutwalo mulamba eri abo bannayuganda abanaaba balemeseddwa mu nsi yaabwe okulya ebisiyaga nga kibeetaagisa okugenda mu nsi yaabwe okunoonya obudamu. Yateekawo okukoza twandise visa ez'amangu okusobola okuba nga ofuluma ensi eyo yolekera eyo. N'ensonga endala mpitirivu nnyo Uganda era nga yateekebwako nekitwandise envumbo endala gamba nga akatale ka Goa era mu yageze maaso n'okubanga egobwa. Kino nno kyekuuseera ku kyokuba nti ensonga zirimuko ebisiyaga. Uganda mbu erinnyirira eddembe ly'obuntu okuva lyakola kino. N'ensonga napitivu ne basekinnoomu abanene bangi mu gavumenti abateekeddwako envumbo naye ng'ensonga zeekuusa ku kyetwandise ebisiyaga. Ssente ezaali zijja nga ziyambako okulwanyisa akakamukenenya America ziteekako envumbo hega nti nedda kubanga bwe kibanga kati Uganda etandise okubanga yeewaggula naffe katandika okukwata nate ku bintu byaffe ebimu newankubadde nga Uganda kino kigenda maaso n'okubanga kikolebwa eyinako amawanga amalala agagigamba nti nedda mubeere bagumu temukkiriza ku kyabisiyaga. Amawanga twandise amawanga nga Russia agali mu bitundu nga betwandise amawanga ga Asia gegamu kwaga amawanga ne Middle East ne Africa agakyafuuse amawanga amazibu ennyo naddala ku nsonga ez'ebisiyaga. Jjukira newankubadde Russia oli ayinza okukiraba mangu n'akukitwala nti bano bazungu wabula abazungu balimuko ebika nti si buli muntu mweru nti aba muzungu. Russia etwala okubeera America nti ye muzungu era amawanga gano aga West getwandise aga European countries Russia egavumirira nnyo n'amawanga amalala gagavumirira nnyo gagamba gegaleese gegafuuse kanaaluzaala okwongera okukosa ensi n'okugitambuliza ku mateeka g'ebikukujju ge bawakanyiza ddala omulundi gwonna gwe myaka gyonna nga n'eggwanga lya China mwolitwadde ligamba nti nedda bwe kibanga kya bisiyaga Uganda tujja tutambula naawe naye tokkiriza kulya bisiyaga. Wakanyiza ddala enteekateeka eziva amawanga ga Europe. America mu kugezaako kubanga eyisa ekintu kyayo
yalowoozeza nti Papa Francis singa akeera ku makya n'ayisa ekiwandiiko kino n'akkiriza n'alaga nti kati amasinzizo musobola okugatta bano abantu b'ekikulu ekimu ye yabadde enkola ennyangu mu mawanga ga Africa naddala agagoberera mu nzikiriza ey'obukatuliki okutandika okuba nga ga obeying oba nga gakkiriza wabula amawanga gakyesaza omugujju gaga nedda ne bw'okola otyo tetugenda kubanga tukikola kagwake keetonye tetugenda kukikola. Kakati olunaku olw'olwaleero tubadde tuli awo ng'ekitebe kino eky'obukatuliki e Vatican kivuddeyoko ku pressure ng'ekisusseeko n'okulaga nti bukyanga bino byonna bibeerawo, bukyanga Papa Francis abeerawo, bukyanga ekitebe kino kibeerawo ekya Vatican kibadde tekiyisangako kiragiro ky'amaanyi amawanga ne gagera maaso n'okukisimbira ekkuuli ne gawakanya ne gakuubagana ne gavumaŋŋana ne gatabukaŋŋana ng'ekiwandiiko ekya Papa Francis ekyabadde kiragira abasumba okutandika okugatta abantu ab'ekikulu ekimu. Kale nno bino nga bikyagera mu maaso waliwo ebirowoozo ebitandise okuba nga biva nti kakati ne Papa Francis pressure akazito kamususseeko tamanyi kiddako wabula nga okusinziira ku bakungu n'abanene bangi nnyo abali ku lusegere lw'omukulu ono batandise okutuula obufofofo okwongera okulaba nga ate oba oliawo babako ennongoosereza ze baddamu okukola mu kiwandiiko kino newankubadde nga okuwulirwa oba okuwabulwa okwangu ng'okubaddewo kwe kw'omukulu ono agenda mu maaso n'okuba nga akulira kye twandise empisa n'ennono mu ekereziya okuvaayoko n'asaba abasumba basooke babeere bakkakkamu n'obutalaba kino nti oba oliawo kyakutongoza bufumbo bw'ebikukujju wabula okuwa omukisa bw'atyo n'awunzika nga abasaba okusoma n'obukakkamu wamu n'obwegendereza. Ekiwandiiko kino eky'emiko 8 kyagamba nti abamu bakisomye kugamba bakiyita kungulu tebakyetegereza na kwongera kukitaputa mu mbeera yonna endala. Yenze Frank Asiri nkujjukiza subscribinga n'okusharinga bagita Next Edition TV mawulire kwetola ensi yonna. Kusaba otambule nange ongoberere tujja kusobola okuba nga tutuuka gye tulaga anti mawulire kwetolola ensi yonna. A very good evening.